waliwo abantu abateekeddwa okufa era nga n'omuntu agenda okubatugumbula ye Lumbuye agenda kukomawo mu Uganda nga bamaze okukwata obuyinza yagenda okubeera nga mukajanga eyatta abajulizi. Lumbuye Fred agenda kutugumbula abantu abali ku listi ey'abantu abagenda okutugumbulwa mu gavumenti eya Lumbuye. Nkiddamu mu gavumenti eya Lumbuye. Lumbuye agamba nti gavumenti yaabwe ye gyawagira okusobola okutebenkera obulungi nefuga emyaka egiwerako bano wammanga balina okufa. Asookera ddala balina okutta President Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Enteekateeka zaabwe zigamba nti mwami Museveni bagenda kumutta mu nfa y'emu gye bagenda okuttamu General Muhoozi era bagenda kumutta mu lunaku lwe lumu mu kifo kyekimu babaziike mu ntaana y'emu. Addako okufa bagenda kutta bakodomi ba mwami Museveni omuli Lwabwogo omuli ne omwami Kalugire. Abo bagenda kufa. Agenda okukulira ekitta bantu ye Lumbuye mu gavumenti ye gy'ayagala. Addako mulimu bano wammanga, mulimu abadde akulira CMY Abel Kandiho oyo wakufa. Addako mulimu Brigadier General Damulira akulira Crime Intelligence oyo alina okufa. Listi bagikoze dda bwe bakwata obuyinza abantu abo balina okufa. Mu balina okufa abalala mulimu Jovia mukyala wa Salimu Sale oyo alina okufa. Mu balina okufa abalala mulimu basajja Mivule Bwadde n'ensolo nkambwe nze kennyini kamwa koogera. Mu balina okufa mulimu Dr. Kiza Besigye eyaliko Ssenkagale wa FDC. Kye bamulanga nze sikimanyi naye ali ku lisiti bagamba nti gavumenti ya Lumbuye gyeyagala okuleeta tejja kufuga nga Dr. Kiza Besigye owa FDC akyali mulamu. Mu abo balina okufa mulimu omubaka wa Kampala Muhammad Nsereko alina okufa. Okutegeera ekikwewunyisa mu kibiina kyabwe ekyo ekyagala okuleetawo obukulembeze nga mwami Museveni avuddewo nga bamuggyeko baba namuggyako mu ngeri ki ne mu baabwe mwennyini mulimu be bagenda okutta be balowooza nti tebawagira mukulembeze waabwe be balowooza nti bamuyisaamu amaaso abo no balina okufa. Kati njagala okutegeeza bannayuganda nti abantu bonna abalina akakwate ne Lumbuye buvunaanyizibwa bwaffe ffe abaagala emirembe, abaagala okubaako we tukolera, abaagala okukolera mu mirembe, abaagala okwerimira mu mirembe, abaagala okusuubula mu mirembe, abaagala Uganda ey'emirembe. Tetukkiriza nkyukakyuka yonna eneemala gajja. Si buli nkyukakyuka ekonkona tugenda gikkiriza. Kati bannayuganda mbategeeza nti abantu bano be bagamba okutta be babadde mu buyinza emyaka egisukka 30 balina emmundu, balina obumanyirivu mu ntalo. Lumbuye ne banne bwe bagezaako ne babagulako olutalo newankubadde nga babajje mu buyinza bajja kusinzira gye baddukidde batandike okwerwanako bawolere eggwanga olw'abantu baabwe abattibwa Lumbuye. Ekinaabeera mu ggwanga lya Uganda lujja kubeera olutalo nga bano balwanyisa bano, bano bajja bano mu buyinza nga bassa abantu baabwe, bano beerwaneko olw'abantu baabwe abaafa. Okufa kugenda kubeera mu Kampala, okufa kugenda kubeera mu bibuga ebya Buganda. Buganda egenda kunyooka omusaayi, Buganda egenda kuwunya musaayi. Olutalo terugenda kulwanirwa Kalamojja, olutalo terugenda kulwanirwa Ggulu, terugenda kulwanirwa Kabaale, lugenda kubeera mu Buganda. Nkowoola Abaganda, nkowoola Abaganda kye muyingiramu temukimanyi. Vidiyo zonna zivuddeyo nga balaalika abantu abalina okuttibwa. Amaloboozi tugalina, enteekateeka yaabwe yonna tugirina, newankubadde nga twagala mwami Museveni agende tetuteekwa kuleeta abantu bagenda kutta bantu, kubanga n'abaagala mwami Museveni nga mumaze okumutta ne mutabani we ne mutta bakodimi be ne mutta abantu bonna ababadde bamuwagira nga babasajja Mivule n'abalala bajja kwerwanako bawolere eggwanga olwa Museveni n'abantu babattibwa. Okufa kujja kubeera wano singa mumala ne muleka abantu abagwenyufu abagwagwa.
bajje wano bakole ebyekigwagwa batirimbule abantu bayiwe omusaayi. Buganda tukoyo omusaayi. Abantu betaaga kukola, betaaga kuva mu bwavu. Bannaffe balina nteekateeka ya kutugumbula abantu, era bamamula okutugumbula abantu ekisembayo bagenda kunyaga ebintu byonna ebibadde eby'abantu abawagira mu Museveni. Bagenda kunyaga emmotoka zaabwe, bagenda kukola road block mu makubo, banyage buli mmotoka, bagenda kutwala ebizimbe ebya buli muntu yenna eyawagiranga mu Museveni. Kati nabana abantu bananyini bizimbe, bananyini mamotoka bajja kwerwanako okufa kubere mu Buganda, okufa kubere ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Mbakubira omulanga temukkiriza abantu bano kubakombya kalulu. Katonda abankuumire. Sijjako wa kibajjukiza bigayi ne banno temweraliikirira. Mwafunye omuntu omupya mu kiraasi yammwe okukuba obucupa ye Mikie Wine. Mikie kitegeera ate Uganda Museveni agenda kutufuga lwa busiru busiru. Olwokubanga twogera ku Mikie Wine temulaba nsobi gye yakoze, naye ennaku ezo mbadde mutambuza vidiyo ya kusaasira nga mumuli bubi kusaasira. Bigayi wuyo naye mukyamuli bubi, n'abalala muze mubabeera bubi. Naye ate baali bagenze kunoonya kawugo nga Mikie Wine yabadde agenze okumanya muli basirusiru bantu mmwe temulina bagezi. Aba abalokole bavudde ebbanga nga bavuma Bobi Wine, bavuma abantu abali mu struggle, bavuma abantu abali mu nkyukakyuka beetaga enkyukakyuka. Moso Bujingo yali omusumbogu eyawerukaminga Bobi Wine biseera by'akalulu, yali kyazze era ebyamutokako mwabimanya. Lwaki Bujingo by then teyayita Bobi Wine? Namugamba wajjangu mu chacha abantu bange bakulabeko. Oba kitegeera kati olw'okuba nvuddeyo njogera twogera ekituufu. Munnammwe owawaka ava mu famire etagambwako, yanyedde n'eddaawo, yapamyepamye mu lujja, mubuzaabuza, musiriwaza abantu, mwebuza amagezi. Kitegeera ekibadde nga kituvumya Museveni n'okwogera ebingi ku Museveni double standards. Sigenda kukkiriza nkola ya double standards. Sigenda kukkiriza double standards. Muveeyo mwasaamirire mwogere ku bintu, ku kintu Mikie Wine kyeyakoze mu kikondo eminge n'amaanyi mangi ge mbadde nga mukozesa nga mupininga abantu. Ono yalidde, ono sitaani, ono mbega, kati ono kino, oli yavubye, ono naawuuta. Mulekerawo double standards. Mwenna babuloga sina gwe nnumba ngamba mwenna. N'abalala abali mu kwasama ebitali mu magezi mu comment sections we keyboard warriors. You understand? Tuddemu ku magezi. Ekibi ky'okondeming eri ku side eri nawe kikondeming makaago. Mwali yabadde agenze kusaba. Lwaki tayita ku Bobi Wine agenda asabire kai wa Bujingo kale? Bujingo ayite Bobi Wine agenda asabire. Ewe. Lwaki tamuyita? Muleke fuula abantu basirusiru. Ekibi kisigala kibi. Ekibi kisigala kibi. Nemudda kujemba diversion. Sima bikoze bitya. Nimwogerera jemba ebikikinike. Omusajja omunaku alinga akagege naye yena yakalakalana emba ena kyawunyo olukuku. Kujemba ne Mikie Wine. Who's the problem? And if we are at way. Ani gonyizo gamanti yo yaliko obuzibu. As of now. Si Mikie Wine. Mutuve ku musajja, tuve ku ayina okuno. Yes, tetunagana. Kendo nonye sente zo nayo zinonyezaawa. It matters a lot. Lwaki agenze bivulira. Yatayiza kuzira kivulu ekyo nti kyani kya Bujingo yambise sijja gendayo. As simple as that. Lwaki Bujingo alina byakola iwe kino ebiti. Twagala tuvayo kwogera ebigambo bifaanana ebiti. Kendo nonye sente ewalala kyekyatuvumyanga ne bali abayimbi abalala mu byonna mwasazawo ogenda wa Museveni. Awakitegeera ne Mikie Wine kyakoze
mwaba kunganya obucupa mukunganya obucupa na Mikie Wine mubuteekeko. Stop your bogus talks. Bonna mu wanazi mubayire enkali naye mumuyire enkali. What are you talking about? Kino nkiddamu era nkiggumiza. Kennaalaba buloga yenna kuba musirise ku nsonga y'ono muvubuka yapamye tumuwumba apamira abantu apame wakate family egambwako nze kati njogeddeko. Buloga yenna n'avaayo n'otandika okutisizinga gundi yalidde ono mbega kati kino mbalinze mu koona ngenda bakoona bamalemu double standards ezo n'okubuzaabuza abantu mwenna ngenda bakuba tutandikira